osaanidde okusinzibwa. Mukama oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Mukama oli waggulu eyo, ali waggulu, osaanidde okusinzibwa. Ali waggulu wa buli mbeera. Oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Oli waggulu eyo, osaanidde Mukama. Mukama oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Tabongota yasaanidde okusinzibwa yekka. Oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Mukama oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. 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 Yasaanidde okusinzibwa. Tumuddize ekitiibwa n'ettendo. Tewali alinga Yesu waffe, tewali amwenkana, tewali amufaanana. Asaanidde Yesu waffe. Mugulumize yonna gy'oli eyo, mwannyinaze, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, gwali mu kifo kino, naawe gwe Katonda gwatugasseeko mu nsi yonna. Musinze. Mukama oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Yakola ebyekisa yekka. Mukama oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Yatwagala nnyo. Mukama oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Yatuyamba nga tewali atuyamba. Mukama oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Ye maanyi gaffe, asaanidde yekka. Oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. Ali waggulu. Mukama oli waggulu eyo, osaanidde okusinzibwa. 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 Osaanidde
okusinzibwa osaanidde okusinzibwa asaanidde yasaanidde yekka okusinzibwa Katonda waffe oyo nannyini buyinza ali waggulu wa buli mbeera eyo gy'oyitamu obulumi bw'oyitamu okugezesebwa kw'oyitamu okusoomoozebwa kwonna kwe tuyitamu Katonda waffe ali waggulu waakwo era y'ensonga lwaki ye mutonzi y'ekyokuddamu kyaffe mu buli mbeera wakati mu bulumi wakati mu kuyigganyizibwa tuyina kukoowoola ye amaaso gaffe tuyina gayimusiza ye emikono gyaffe ne tugiyimusiza ye nga tumusinza nga tumugulumiza nga tumuwaana nga tumusuuta kubanga ekyo kyokka kye tuyinza okukola ekyokumusinza ne tumuddiza ekitiibwa n'ettendo. Munzikirize nga bulijjo nsooke mbatuuseeko ekiramuso ekinene era ekizito ekijjudde omukwano gwa Yesu, ekijjudde okwagala kwa Katonda, ekijjudde amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okukutula enjegere zonna, okusumulula era okuwonya mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi, nga mbabuuzaako yonna gye muli eyo era nga mbalamusaako nga mbagamba nti Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi yeebazibwe, yeebazibwe oyo maanyi gaffe, yeebazibwe oyo asaanira ettendo yekka, yeebazibwe oyo mukutula njegere, yeebazibwe oyo omuwonya w'endwadde zaffe zonna, Jehova Rafa. Emiggo egyamukubwa Mukama waffe Yesu Kristo gye gituwonya. Yeebazibwe oyo Jehova Jaira, bugabirizi bwaffe, y'alimu byonna bye twetaaga. Twaweebwa obuyinza okusabiranga mu linnya lye kyonna kye twetaaga, kye twagala okutuukako, kye twagala okuwangula, kye twagala okufuna, tukisabira mu linnya eryo erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe oyo Jehova Shalom, mirembe gyaffe. Yeebazibwe oyo Kabaka w'abakabaka, afuga eggulu n'ensi, obwakabaka bwe bufuga wonna. Yeebazibwe oyo Mukama w'abaami, Katonda kitaffe, Abba our Father, Jehova Nisi, bendera yaffe ey'obutuukirivu. Yeebazibwe oyo Elohim Adonai, El Shaddai, nannyini buyinza, nannyini maanyi, oyo nantameggwa, omuyinza w'ebintu byonna, asobola buli mbeera okugikyusa, okugiggyawo, oyo aleeta essanyu mu maziga. Yeebazibwe oyo atusangula amaziga gaffe gonna. Yeebazibwe oyo omugaati ogw'obulamu era omugabi w'obulamu, Yesu Kristo Omunazaalesi. Yeebazibwe oyo empologoma ya Yuda. Yeebazibwe nnyo omusumba w'ekkanisa, omusumba waffe. Yeebazibwe oyo omulyango gw'eggulu, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo ly'ekkubo ery'amazima ate era n'obulamu. Yeebazibwe oyo Katonda omwesigwa, Katonda atalimba, Katonda ateekyusa, ateefuulafuula, ataleka bantu be, oyo alabirira ekigambo kye n'ebisuubizo bye byonna n'abituukiriza gye tuli ffenna abamwagala, abamwesiga, abamulindirira, abamunoonya, abamusuubira. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe oyo, ssanyu lyaffe. Yeebazibwe oyo butuukirivu bwaffe. Yeebazibwe nnyo magezi gaffe, kutegeera kwaffe, kumanya kwaffe. Yeebazibwe nnyo Katonda oyo
ateeka oluguudo wakati mu nnyanja n'ateekawo olukalu, amazzi n'agafuula ebisenge, abaana be n'abasomosa ne bayitamu, ate abalabe baabwe ne bafiira mu mazzi ago. Yeebazibwe oyo alokola mu muliro, oyo eyalokola Shadraki, Misaki ne Abedunego. Naawe mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, bw'onoomwesiga, tumwesige. Omuliro gwonna gwe tuyitamu, okusoomoozebwa kwonna kwe tuyitamu, ebigezo byonna agenda kubituwanguza. Oyo bw'abeera ku luuyi lwaffe, ate omulabe waffe yaani? Yeebazibwe oyo bukuumi bwaffe, maanyi gaffe, Katonda atulwanira. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe oyo. Abba, our Father, ndi ye Katonda waffe oyo, nannyini kisa kyonna, nannyini kusaasira. Oyo ye Katonda waffe yatuyitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo Yesu. Yeebazibwe nnyo oyo, nannyini matendo, nannyini buyinza. Yeebazibwe oyo atusasulira amabanja gaffe gonna, oyo atununula n'atujja mu buli mbeera nga ffe tulinga abasobeddwa. Bwe tumutunuuliza amaaso gaffe, emikono gyaffe ne tugiwanika gy'ali, ne tusalendalinga gy'ali, byonna abikolako. Ky'ekyokuddamu kyaffe, ye ansa yaffe mu linnya lya Yesu. Yeebazibwe oyo intercessor waffe atwegayiririra eri Daddi waffe Katonda Kitaffe. Yeebazibwe nnyo oyo atusabira era atwegayiririra mu maanyi n'emafuta ag'omwoyo we omutukuvu. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda waffe. Hallelujah! Amen! I said hallelujah! Amen! Amina, amina, amina. Yekka yekka yasaanidde okuddiza ekitiibwa n'ettendo, kubanga ye ly'essuubi lyaffe, ye ge maanyi gaffe. Kale bikula wamu nange Bayibuli, tugende butereevu mu kigambo kya Katonda, tubeereko ebyawandiikibwa bye tugabana nate mu kusaba kwaffe kuno okw'olwaleero. Katonda ffe ng'atambula ng'awonya, ng'asumulula abaana be, ng'akutula enjegere, ng'aleeta essanyu, ng'azuukiza byonna ebibadde byafa mu ffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bikula nange Bayibuli, tutandikidde mu kitabo kya Zabbuli, Zabbuli eya 31, tugabanayo olunyiriri olw'e14 n'olw'e15. Psalm 31 verses 14 to 15. Zabbuli eya 31 olunyiriri olw'e14 n'olw'e15. Nze nno mmaze okubikkula Bayibuli yange eno ey'obwakabaka bwa Buganda. Ntegeeza Bayibuli yange eno eyawandiikibwa era nevuunulibwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa Buganda, olulimi Oluganda. Bayibuli yange ey'Oluganda egamba bweti mu kitabo kino ekya Zabbuli essuula eya 31 olunyiriri nga tugabana olw'e14 n'olw'e15. Bayibuli egambye bweti nga Katonda waffe ng'ayogera naffe, ng'ayogera mu buli mbeera ya buli mukazi na buli musajja oyo eyeewaddeyo eri Mukama, oyo asazeewo okunoonya Mukama. Wulira nti naye n'akwesiga ggwe, ayi Mukama, n'ayogera nti ggwe Katonda wange, entuuko zange ziri mu mukono gwo, ondokole mu mukono gw'abalabe bange n'abo abanjigganya. Haleluya! Amen! Ekyawandiikibwa kitugambye nti naye n'akwesiga, ayi Mukama,
ani gwe tuteekeddwa okwesiga? Mukama. Mukama Katonda waffe gwe tuteekeddwa okwesiga mu buli mbeera. Naawo woolabanga ebizibu, woolabanga aweddeyo, weesige Mukama. Tulina kumwesiga ti naye n'akwesiga gwe, ayi Mukama. N'ayogera nti gwe Katonda wange, ye Katonda waffe, ye kitaffe, ye atatuleka, ye mulamuzi omwesigwa, atalya nguzi, atasaliriza, gwe tuba twesigisa ensonga zaffe zonna, ebyaffe byonna. Weesige Mukama. Ye tagenda kukugeya, tagenda kutugeya, tagenda kutulyamu lukwe, tagenda kusaasaanya bye tumugambye, yabiteeka ku mwoyo. Ekyawandiikibwa kyekivudde kitugamba naye n'akwesiga gwe, ayi Mukama. Mwesigise ekyo ky'oyitamu, weetikkula emigugu gyonna. Abaana b'abantu tobagamba bibyo, bakulyamu olukwe, ne bakumenya omutima, ne bakuyitamu, ne beddiza ebibyo, ne bakutunda. Naye ye Katonda waffe yekka omwesigwa, omwesigwa. Naye n'akwesiga gwe, ayi Mukama. N'ayogera nti gwe Katonda wange, entuuko zange ziri mu mukono gwo. Entuuko zaffe, amagenda gaffe gali mu mukono gwa Katonda. Yatulinako ebirowoozo ebirungi, yatulinako pulaani ennungi wakati mu kusoberwa. Wakati mu kusoberwa oyinza okubeera nga kati wetwogerera oli mu matigga, enjiri eno weekutuukiddeko nga osobeddwa, okoze byonna ebisoboka, naye ng'olabanga embeera etavaawo. Weesige Mukama, tumwesige. Olabanga ebyeyongera okukaluba, bikaluba kaseera buseera. Ekiseera kigenda kutuuka, eyo embeera Mukama agikwerabize. Bayibuli etugambye nti entuuko zange ziri mu mukono gwo. Ondokole mu mukono gw'abalabe bange n'abo abanjigganya. Abalabe weebali, n'ebituyigganya weebiri, ebitunyigiriza awaka gye tubeera, mu mayumba gye tusula, ku mirimu gye tukolera, eyo mu masinzizo gye tukuŋŋaanira. Tusangayo abantu ababi, bannanfuusi, ba ejenti ba sitaani, babeera wonna ku masomero gye bali. Naye ffe twesige Mukama. Bakola enkwe, bakwekweta nga baagala otusikiriza, baagala otusaanyaawo, naye atulokola ali omu yekka, ye Katonda waffe. Entuuko zaffe ziri mu mukono gwa Katonda waffe. Yatulinako pulaani ennungi, yatuteeseza ebigambo ebirungi. Entuuko zange ziri mu mukono gwo. Tumukaabirire Katonda waffe ono atulinako ebirowoozo ebirungi, atulinako pulaani ennungi, atulokole mu mukono gw'abalabe baffe n'abo abatuyigganya. Ebituyigganya mu nsi mwebiri, oli n'akulimirira bakugobe ku mulimu, oba amaka gakufe, omwami wakukyawe, oba mukazi wakukyawe, nga naye talina nakyafunamu, wabula nga ajjudde obujja obutaagaliza. Abantu abo beefuula mikwano gyaffe. Eyo gye tukolera ku kanisa, eyo mu buweereza, ku ssomero basangibwayo, nga naye mukwano gwo yennyini wamwesiga nnyo, wamwesigisa ebibyo,
bangi abakaaba olwaleero abali mu maziga lw'abantu. Abantu betwesiga bakyuka, naye gwe tulina okwesiga yekka atakyuka ye Katonda waffe, nannyini buyinza, nannyini kisa. Naye ne bwe bakukola biki byonna toyina kuva ku Katonda, tetulina kumuvaako, tusigale nga tumwesiga ate nga tukola bulungi. Bayibuli eyogera etya mu kitabo eky'Abagalatiya, Abagalatiya essula ya 6 olunyiriri lwa 9 lugamba, tuleme okuddiriranga mu kukola obulungi, kubanga ebiro bwe birituuka tulikungula nga tetuzirise. Waliyo ebiro eby'okukungula. Tunyiikire okusiga. Siga mu biro n'awatali biro. Tusige. Siga ebikolwa ebirungi, empisa ennungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Wakati mu balabe baffe, mu batuyigganya, mu batutulugunya, ffe tetuteekeddwa kulekayo kukola bulungi. Wulira, Bayibuli etugambye tuleme okuddiriranga mu kukola obulungi. Bano abatutulugunya, abalabe baffe, baba baagala tuggweemu amaanyi. Sitaani asobolera ddala okuwamba muganda wo, kale omwami wo oba mukazi wo oba mukwano gwo, n'amukozesa akusuule. Olekeraawo okukola obulungi, osuule okukkiriza kwe wakkiriza, otambulire mu kibi, wekkiranye n'ekibi, okiwolereze, otambule n'ababi n'aboonoonyi, obawagire mu bikolwa byabwe. Naye ffe Bayibuli etugambye Katonda waffe ayogera naffe olwaleero, enjegere ng'azikutula, ng'atununula, ng'atujja mu busibe, ng'atujja mu ndwadde, ng'atujja mu bulumi, mu bitusoomooza byonna. Gw'onsinga ggwe okumanya ky'oyitamu. Kyempitamu ewange kiyinza okuba kirala, nga tekyenkana kikyo oba nga kisinga ekikyo. Naye ffe tetuteekeddwa kulekayo kukola bulungi, tetuteekeddwa kulekayo kunoonya Mukama, kumwesiga, kumulindirira, kumugumiikiriza. Tubale embala ya Mukama waffe Yesu Kristo ey'ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu, tutambule nga tukola bulungi. Wulira, Katonda waffe ayogera naffe olwaleero okuyita mu kigambo kye nti tuleme okuddiriranga mu kukola obulungi, kubanga ebiro bwe birituuka waliyo ebiro eby'amakungula, nga buli kyewasiga ogenda kikungulira, ogenda kukungula. Kati ffe tusige ebirungi, tusige empisa ennungi, tweyise bulungi, tusige wonna we kisoboka. Ebiro bigenda kutuuka eby'amakungula, tukungule mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo yatusuubiza nti agenda kukola ku nsonga zaffe zonna, ate akole n'ebisinga ku bye tumusaba. Is going to do exceedingly abundantly, is more than able. He can do it, is able. Asobola, ayinza nnyo okukola, era agenda kukola okusukkuluma nga ffe bwe tusaba, okusukkuluma bajeti zaffe, embalirira zaffe, project proposals zaffe, okwolesebwa kwaffe, ebirooto byaffe ebyo byatwesigisiza nabyo. Ffe tumusuubire, tumulindirire,
tumwesige tutambulire mu kwagala kwa Katonda, tukole okwagala kwa Katonda, tukole ebyo Katonda byayagala. Ekyawandiikibwa kitugambye nti ebiro bwe birituuka tulikungula nga tetuzirise. Wagenda kubaawo essanyu mu makungula, gwayise mu muliro, mu kuyigganyizibwa, mu kutulugunyizibwa, ng'abalabe bakuteega eno n'eri, bakuliddemu olukwe, bakoze byonna, naye n'otozirika, n'osigala ng'olindirira Mukama, n'osigala nga weesize Mukama. Mwannyinaze, waliwo amakungula, waliwo ebiro eby'amakungula. Bwe tuddako emabega wano mu kyawandiikibwa kino kyennyini kye tulimu, Baggalatiya essuula eno ey'omukaaga okuva ku lunyiriri awo olw'omukaaga lugamba, naye ayigirizibwanga ekigambo asenga kimu n'oyo ayigiriza mu birungi byonna. Bwe tubanga tuli mu kuyiga ekigambo kya Katonda, tulina okussa ekimu ne tukikkiriza ekigambo kino, ekigambo kya Katonda. Temulimbibwanga. Luno lwe mbadde njagalira ddala, olunyiriri olw'omusanvu, Baggalatiya, tuzzeeko emabega nga tugabana okuva ku lunyiriri olw'omukaaga okutuukira ddala ku lunyiriri olw'omwenda. Tuvudde ku lwa mukaaga okutuuka ku lw'omwenda. Galatians chapter 6 verses 6 to 9 we tuli awo. Olw'omusanvu lwe lunzizizaako emabega nga lugamba, temulimbibwanga, Katonda tasekererwa, kubanga omuntu kyonna kyasiga era kyalikungula. Asiga obukyayi, ogenda kungula obukyayi obwo. Gwalya mu banne olukwe, era naawe ogenda kuliibwamu olukwe. Gwatayagaliza, ajjudde obujja, byonna byokola ogenda bikungula. Katonda tasekererwa, talimba, mwesigwa. Byonna bye tusiga tugenda kubikungulira. Kati ffe tusige ensigo ennungi, tusige ebirungi mu maaso ga Katonda. Temulimbibwanga, Katonda tasekererwa, kubanga omuntu kyonna kyasiga era kyalikungula. Osize ki? Oyinayo ensigo yonna gy'osize? Tobeeranga omuyimbi eyayimba, abatasiga nsigo balinze makungula. Kati siga ensigo ennungi, siga mu njiri, siga mu mirimu gya Katonda, siga mu kanisa, mu buweereza, mu mirimu gya Katonda. Baako ensigo gy'osiga. Yimirira n'abaweereza ba Mukama, yimirira n'abasumba, bannabbi, abatume, ababuulizi b'enjiri, abakadde b'ekkanisa. Yimirira mu njiri, giwagire, siga ensigo yo. Mwannyinaze, beera mwesigwa mu maaso ga Katonda waffe. Beera mwesigwa ng'owa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Katonda tasekererwa. Wulira, Baggalatiya essuula ya 6 olw'omusanvu. Temulimbibwanga, Katonda tasekererwa, kubanga omuntu kyonna kyasiga era kyalikungula. Kubanga asigira omubiri gwe ye alikungula mu mubiri okuvunda, naye asigira omwoyo alikungula mu mwoyo obulamu obutaggwaawo. Byosize mu Katonda byalubeerera. Bw'osigira omwoyo oba osigidde eby'obulamu obutaggwaawo.
kati omwoyo gwo wajja ogutadde, ebirowoozo byo biri luddawa, emmeeme eyo obulamu bwo buweeyo eri Mukama. Va mu kukkusa omubiri nga buli kyokola oliisa mubiri gwonyiriza, naye ng'ate eri omuntu ow'omunda omwoyo gwo nga gukogga. Sigira eby'omwoyo, sigira obulamu obutaggwaawo. Tweweeyo eri Mukama, tweweeyo wano nga tuyita mu kugezesebwa, mu kunyigirizibwa, mu muliro, mu bulumi, ng'abalabe batugoba, nga batuvuga sipiidi. Mu nsi eno ejjudde ekibi, ejjudde ennaku, ejjudde obuyinike, ejjudde obuseegu. Ffe ng'abaana ba Katonda era mu mulembe guno ogujjudde obuseegu, ffe mwe tulina okusigala nga tusiga ensigo ennungi, nga twesiga Katonda waffe, nga tuyimiridde mu butuukirivu, nga tukola ng'ekigambo kya Katonda bwe kyogera, nga bwe kitugamba. Tusigire omwoyo omutukuvu, obulamu bwaffe tubuwe Yesu, tweweeyo gy'ali atuluŋŋamye. Tusigire obulamu obutaggwaawo, tusigire eri gye batabbira ennyenje gye gitasobola kuliira byaffe, eyo gye tuba tusigira. Obulamu tubuwe Yesu, tubeere beesigwa, tubeere beesigwa nga tukola emirimu gya Katonda, nga tuweereza Katonda waffe, nga tukola ebyo by'asanyukira, by'ayagala era ebituufu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Tulina okukola emirimu gya Katonda, tusigire omwoyo, obulamu obutaggwaawo tubukolerere, nga tutambulira mu kwagala kwa Katonda, nga tukola Katonda by'ayagala, nga twesiga Mukama, nga tutambula naye, tuleme okuggwaamu ennyo mu by'omubiri, nga tufa ku mubiri oguvunda, wabula tusigire obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Oli eyo musajja gwe, mukazi gwe, ng'oyagala okuwa obulamu bwo Mukama waffe Yesu Kristo, bw'obanga gy'oli mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, gwali mu kifo kino, naawe gwe Katonda gwatugaseeko, yonna gy'oli eyo, emikono gyo mu bbanga, obulamu obuwe Yesu, omwoyo gwo ogumuwe, muggulirewo oluggi lw'omutima gwo, omuganye ayingire mu ggwe, mukazi gwe, musajja gwe, gwali mu kifo kino, naawe gwe Katonda gwatugaseeko, yonna gy'oli eyo, mu kyalo, mu kibuga, ku mulimu eyo, nga Katonda ffe akutuusizzaako enjiri eno. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero nze Prince Kateregga James nsazeewo olwaleero okwetwalira obutuukirivu, nga neenenya ebikolwa byange byonna ebitali bya butuukirivu, bye nakola, bye bankolera, ne bye mbadde nteekateeka okukola, byonna olwaleero mbyenenyezza, era mmaliridde okubireka, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nga siwaliriziddwa, era nga sikakiddwa, tindokose Yesu Kristo, nkuwadde obulamu bwange bwonna, gw'oba ofuga mu nze, gwe mulokozi wange, nzikiriza nga wafa n'ozuukira mu bafu,
nzikiriza nti wafa n'ozuukira mu bafu ku lwange nze. ku lwange nze. Emiggo egyakukubwa emiggo egyakukubwa gye gimponya nze. gye gimponya nze. Neenenya endagaano zonna neenenya endagaano zonna ezitali za butuukirivu ezitali za butuukirivu ze bankolera ze bankolera ze neekolera ze neekolera zonna olwaleero zonna olwaleero nzeekutulako nzeekutulako era nzisazaamu era nzisazaamu mu linnya lya Yesu. mu linnya lya Yesu. Nkola endagaano empya kola endagaano empya ey'obutuukirivu ey'obutuukirivu mu maaso ga Katonda mu maaso ga Katonda mu linnya erya Yesu. mu linnya erya Yesu. Nga nkwegayirira Katonda wange, nga nkwegayirira Katonda wange, sangula amannya gange sangula amannya gange ng'ogajje mu kitabo eky'okufa ogajje mu kitabo eky'okufa eky'abakolimire ekyabakolimire abagenda mu muliro abagenda mu muliro abagenda mu geyeena abagenda mu geyeena aganga amannya aganga amannya nsaba ogawandiike n'omusaayi gwo saba ogawandiike n'omusaayi gwo mu kitabo kye eky'obulamu obutaggwaawo mu kitabo kye eky'obulamu obutaggwaawo mu kitabo kye eky'obulamu n'omukisa mu kitabo kye eky'obulamu n'omukisa ky'owandiikamu abalonde bo bonna ky'owandiikamu abalonde bo bonna nange amannya gange nange amannya gange nze Prince Kateregga James nze Nkinzi Tracy eyo gye gaba gawandiikibwa eyo gye gaba gawandiikibwa ku lunaku luli ku lunaku luli bw'oliba ng'okomyewo bw'oliba ng'okomyewo okusala omusango gw'abalamu n'abafu okusala omusango gw'abalamu n'abafu era ng'okomyewo era ng'okomyewo okunona abalonde bo okunona abalonde bo okunona abatuukirivu bo bonna okunona abatuukirivu bo bonna okunona ekkanisa yo okunona ekkanisa yo. amannya gange amannya gange nze Prince Kateregga James nze Nkinzi Tracy nsaba gasangibwe mu kitabo kye eky'obulamu obutaggwaawo nsaba gasangibwe mu kitabo kye eky'obulamu obutaggwaawo ku lunaku olwo ku lunaku olwo mu linnya lya Yesu. mu linnya lya Yesu. Kyenva nkwegayirira Mukama kyenva nkwegayirira Mukama ompe ekirabo kyo eky'omwoyo omutukuvu ompe ekirabo kyo eky'omwoyo omutuukirivu nange mbale ebibala eby'omwoyo omutukuvu nange mbala ebibala by'omwoyo omutukuvu n'ebibala byange bibeerengawo bulijjo n'ebibala byange bibeerengawo bulijjo era naaba mu musaayi gwo era naaba mu musaayi gwo okuva ku bwezinge bw'enviiri zange okuva ku bwezinge bw'enviiri zange paka mu ntobo z'ebigere byange paka mu ntobo z'ebigere byange naaba nzenna n'omusaayi gwo naaba nzenna n'omusaayi gwo n'ebyange byonna mbinaaza n'omusaayi gwo n'ebyange byonna mbinaaza n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu. mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Ndi mulokole. Ndi mulokole. I am born again. I am born again. Ndi mwana wa Katonda. Ndi mwana wa Katonda. Negaana sitaani. Negaana sitaani. Era mwegaanya olwaleero. Era mwegaanya olwaleero. N'ebikolwa bye byonna. N'ebikolwa bye byonna. N'emize gye gyonna. n'emize gye gyonna. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Nze kati ndi mwana wa Katonda. Kati ndi mwana wa Katonda. Ngenda mu ggulu. Ngenda mu ggulu. Nkwegayiridde Mukama. Nkwegayiridde Mukama. Nsaba amannya gange. Nsaba amannya gange. Gaggyibwemu abo abafa nga bakyali bato. Gaggyibwemu abo abafa nga bakyali bato. Aganga amannya gawandiikibwe mu kuwangaala. Aganga amannya gawandiikibwe mu kuwangaala. Nange mpangaale nga jjajjaffe Ibulayimu. Nange mpangaale nga jjajjaffe Ibulayimu. Nga mpezezza emyaka mingi nnyo. Nga mpezezza emyaka mingi nnyo. Egy'omugaso. Egy'omugaso. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Nsaba amannya gange. Nsaba amannya gange. Gaggyibwe mu bwavu obwa buli ngeri. Gaggyibwe mu bwavu obwa buli ngeri. Gaggyibwe mu bupangisa obwa buli ngeri. Gaggyibwe mu bupangisa obwa buli ngeri. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Gawandiikibwe mu bugagga.
gawandiikibwe mu bugagga, gawandiikibwe mu ba-trillionaires, gawandiikibwe mu ba-trillionaires, ba-billionaires, ba-billionaires, gawandiikibwe mu ba-investors, gawandiikibwe mu ba-investors, gawandiikibwe mu ba-landlords, gawandiikibwe mu ba-landlords, bannannyini bugagga, bannannyini bugagga, bannannyini bizimbe, bannannyini bizimbe, bannannyini bidduka, bannannyini bidduka, bannannyini mayumba, bannannyini mayumba, bannannyini bizinensi, bannannyini bizinesi, bannannyini makampani, bannannyini makampani, nange amanya gange nange amannya gange gawandiikibwe mu abo. gawandiikibwe mu abo. Amannya gange Amannya gange nsaba gawandiikibwe saba gawandiikibwe mu bugagga mu bugagga obw'enkalakkalira, obw'enkalakkalira, gawandiikibwe gawandiikibwe mu batuukirivu bo bonna mu batuukirivu bo bonna abagenda mu ggulu abagenda mu ggulu, okusikira obwakabaka bwa Katonda okusikira obwakabaka bwa Katonda wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale Mukama, Weebale Mukama, weebale okundokola, weebale okundokola, weebale okunfuula omwana wo. weebale okunfuula omwana wo. Kati ndi wa ddembe, Kati ndi wa ddembe, ndi kitonde kijja, ndi kitonde kijja, ndi kika kitukuvu, ndi kika kitukuvu, ŋŋenda mu ggulu ŋŋenda mu ggulu mu linnya erya Yesu. mu linnya erya Yesu. Amiina. Amiina. Ng'oyatudde ebigambo ebyo kati oli mulokole. Noonya ekkanisa ey'abalokole ekuli okumpi oba ku mulirwano oba awaddako, weeteekemu transport onoonye ekkanisa entuufu gye babuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda, enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, nga baatuza abalokoka, nga tebawolereza kibi, tebawagira kibi, eyo nga bawagira obufumbo obutukuvu, ng'omusajja awasa mukazi, nga n'omukazi afumbirwa musajja ate omu mu bufumbo obutukuvu, nga tebawagira divorce, ebyo ebyokwawukana, okwesalamu, ng'era ng'abaweereza bonna, abasumba, bannabbi, bonna emitendera gyonna mu buweereza obwo oba mu ssinzizo eryo nga bali mu bufumbo obutukuvu, era nga tebaawukanangako n'abaagalwa baabwe. Eyo ye kkanisa entuufu, nga tebawagira bisiyaga, tebawagira bwenzi, tebawagira bubbi. Eyo ye kkanisa entuufu gy'oba onoonya, gy'oba okuŋŋaananga nayo, nga babuulira enjiri ekutwala mu ggulu mu linnya lya Yesu. Era bw'oba ng'olina akati konna ke baakuwa nga wakajja mu balogo, bannabbi ab'obulimba, mu basamize, abo abasawo ab'ekinnansi, baakuwayirizi, baakuwa ensiriba, oyina ebigali, ebibba eby'ebigali ebyabalongo wansi w'ekitanda kyo nga wazimba n'essabo, ebyo byonna bibadde bikutambuliza mu bujeemu, ng'ogenda kumaliriza ng'ogenda mu geyeena. Kati bw'obanga olokose, biweeyo byonna byokebwe mu linnya lya Yesu. Yita abasumba oba bibatwalire, togenda kufa, bagenda kuteekako emikono, bakusabire omukisa, bakusabire obulamu, bakusabire obugagga, obukuumi bwa Katonda mu linnya lya Yesu. Yonna gy'oli eyo, biweeyo byonna byokebwe, togenda kufa mu linnya lya Yesu. Haleluya. Amen. Nzikirizanga kati oyina essaala gye wateeseteese edda oba gye watandise edda okusaba, gisabe essaala eyo. Olinayo eddakiika okusaba essaala eyo ng'ogigamba Mukama, mukaabirire, mukowoole musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, yonna gy'oli eyo. Yita Mukama, wuuyo atambula, atambula awo w'oli awo, ku mulimu w'okolera, awo mu nnyumba w'obeera, w'okolera awo, ku mudaala gwawo, mu woofiisi w'okolera, awo mu kampani w'okolera, mu fakitole w'okolera, mu bizinensi yawo, wuuyo atambula. Muyite Yesu, mukaabirire, musabe, saba saba saba, saba saba musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala,
mwana gwe ow'obulenzi gwali mu kifo kino naawe gwe Katonda gwatugaseeko mu kkanisa ya Kristo engazi ennene era ebuna ensi yonna gy'oli yonna muyite mukazi gwe mwanirize mu nsonga yeeyo gimugambe mwanjulire ensonga yeeyo ey'amaanyi gituume erinnya eyo gy'oyagala akoleko gimugambe mutegeeze mugambe mwannyinaze mugambe musajja gwe mwana gwe ow'obuwala ffe wano nga tuwanise emikono gyaffe mu bbanga okusaba n'okulangirira essaala eri Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuyigiriza okusabanga bulijjo nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala ffe tubikole wano mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu otuwe leero emmere yaffe eya leero otusonyiwe ebibi byaffe byonna ebyonoono byaffe byonna okusobya kwaffe kwonna nga naffe bwe kitukakatako okusonyiwa bonna abatunyiiza abatusobya abatulyamu olukwe abaleeta ebinyiizo gye tuli abatumenya omutima abatwesittaza bonna Mukama olwaleero luno twambaze ekisa kyo Mukama otuwe embavu n'amaanyi okubasonyiwa era twatula n'akamwa kaffe mu maaso go ne mu maaso g'ekibiina ekinene nti tubasonyiye mu linnya lya Yesu abo bonna betubanja mu linnya lya Yesu tubasonyiye mu linnya ly'Omukama wange Yesu totuganya kuwangulibwa bikemo totuganya kutwalibwa bikemo bya Sitaani oyo abba ebyaffe tukwegayiridde olwaleero yeggwe Katonda waffe atta enkwe z'abagerengetanya omulabe Sitaani n'emizimu gye ne ba agents be abo abaweereza Sitaani ebyo bye babadde batutegekedde obutegotego bwe babadde bateze gye tuli ebikemo byonna bye baleeta gye tuli Mukama tuteerewo obuddukiro ng'ekigambo kyo bwe kyogera Bakolinsi ekisooka essula ey'ekkumi olw'ekumi-n'essatu totuganya kuwangulibwa bikemo okusinga ffe bwe tuyinza Mukama tuyiseewo tugololere omukono gwo Mukama otulokole eri obubi bwonna obwa Sitaani tulokole eri omubi Sitaani n'ebikolwa bye byonna n'emize gye gyonna n'eddogoli lye lyonna n'ebisiraani bye byonna n'amabanja ge gonna otulokole Mukama kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo kubanga gwe Katonda waffe naffe twogera nti gwe Katonda waffe ye gwe maanyi gaffe gwatakyuka obeera bumu gyo leero n'emirembe gyonna labisibwa n'olwaleero Mukama yingira mu nsonga z'abaana baffe ez'okusoma ogabirire ng'ekigambo kyo bwe kyogera eri mu Isaaya essula ey'enkaaga-mu-etaano olw'23 wagamba nti ffe tetulizaala baana bakulaba nnaku jawo ennaku n'obuyinike Mukama ku baana baffe onywezeera ekigambo kye wayogerera mu nabbi Isaaya essula eya 5 olw'13 ti abaana baffe baliyigirizibwa gwe Mukama n'emirembe gy'abaana baffe giriba mingi Mukama teme kkubo awatabadde kkubo omwoyo omutukuvu yigiriza abaana baffe Mukama tukwegayiridde nunula abaana baffe ng'obajja mu mize ng'obajja mu busibe bwonna bwe babaddemu ababadde bawambibwa ebisiyaga ababadde bawambibwa obubbi obulimba obwenzi okwetunda obwamalaaya banunuleyo Mukama banunuleyo mu masturbation mu kwematiza mu kuvuma byonna Mukama mu kuwemula nunula abaana baffe nunula emyoyo gy'abaana baffe tukwegayiridde omwoyo omutukuvu gw'oba osomesa abaana baffe tubawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwo abaana baffe tubanaaza n'omusaayi gwo omusaayi gwo gwogera ebirungi eri abaana baffe mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo weerage Mukama mu baana baffe
abo abatuuse okufumbirwa Mukama obasisinkanye ababeeza abatuufu mu linnya lya Yesu be banaawangaala nabo ne bakola amaka amalungi ageeyagaza agakuweesa ekitiibwa. Mukama nkwegayiridde kikolere abaana baffe abakazi n'abasajja abo abakusaba embaga abakusaba obufumbo okikole Mukama mu linnya lya Yesu. Gabirira abo abaamala edda okweraba bagabirire mu mikolo gyabwe gyonna emikolo egy'okwanjula egy'okukyala egy'embaga gikuweesa ekitiibwa mu linnya lya Yesu. Katonda waffe gwe watusuubiza nti no ogenda kutuwa okusinga ku bye tusaba Mukama tuli mu maaso go watusuubiza era n'ogamba ogenda kujjuza buli kifo ekikalu kyonna. Muffe waliwo ebifo ebibadde ebikalu mwannyinaze obimanyidde ddala musajja gwe obimanyi mwana gwe ow'obuwala mwana gwe ow'obulenzi ebifo by'oyagala Katonda waffe ajjuzeemu ebintu abeereko kyateekawo. Gamba Mukama ekifo ekyo kimugambe yita Yesu mu nsonga yeeyo muyita olwaleero ajjuza awabadde awakalu ajjuzaawo awabadde awakalu ajjuzaawo. Mwanirize mu mirimu gyo mwanirize mu makaago awatabadde essanyu aleeta essanyu awatabadde mirembe awatabadde kuteesa kukkaanya mu maka mu bufumbo eyo ku mirimu. Katonda waffe ekibulawo akireese aleese essanyu aleese omukisa aleese okuganja aleese okukkirizibwa mu linnya lya Yesu. Enzija zitugguliddewo mu linnya lya Yesu. Muyite mwannyinaze mukaabirire yonna gy'oli eyo ye Katonda atuwadde amagezi gamusabe agatuwa. Oyo atakaayuka teyeekaanya tatukoowangako bwe tumusaba. N'essaala zino ze tumusaba tezimukwasa kamunguluze tezimunyiiza. Muyite olwaleero Katonda nge nkwegayiridde tuwa amagezi. Tusabye omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okumanya amaamire obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Amaamire abaana baffe bawa amagezi bawa okutegeera n'okumanya. Tusabye ekisa kyo Mukama kimaamire obulamu bwaffe. Ekitiibwa kyo tukiyise Mukama kimaamire obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Kimaamire emirimu gyaffe projects zaffe abaana baffe ekitiibwa kyo kimaamire emirimu gyabwe kimaamire obulamu bwabwe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tuyise omukono gwo Mukama gwegatte wamu naffe. Tulabe omukono gwo Mukama ng'enzigi zituggukirawo mu linnya lya Yesu. Tusisinkanya abantu abatuufu abo abali mu kuteesaako abali mu kwagalako abali mu birowoozo byo bw'oba otusisinkanya Mukama tuwe erinnya Mukama otukolere erinnya tumanyisa amawanga tubeere battutumu mu linnya lyo Mukama nga tukola ebyo ebikuweesa ekitiibwa. Tusabye obuyinza amaanyi embavu n'amagezi agakola obugagga nga tusaba obugagga mu linnya lyo Mukama. Tusabye obugagga n'ebintu tubiyita mu linnya lyo otusobozese okukola obugagga. Ekigambo kyo kyogera eri mu kyamateeka 8:18 tigwe otuwa obuyinza okugaggawala okufuna obugagga. Ffe tuggyemu amalala gonna tuggyemu amalala okwemanya. Ffe tukkiriza ggwe otusibe amaanyi go otuwe obuyinza ng'ogaziya ensalo zaffe ng'otuweera ddala omukisa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tusabye Mukama okuwangaala otwongere emyaka wonya endwadde ebyo ebibadde byagala otusalayo ebibadde byagala otuzikiriza. Mukama tununule. Nze nyimiridde mu buyinza mu maanyi n'amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu agampeebwa Mukama nge Yesu Kristo nga nsumula omuliro gwa Katonda ku myoyo gyonna egy'okufa emyoyo egyo egy'okufa n'okufiirizibwa. Ngisumulira omuliro gw'Omwoyo Omutukuvu ngiragira gyokebwe mu linnya lya Yesu. Endwadde ezo ezibadde zakutwala mu ddwaliro yonna gy'oli eyo zookebwa omuliro. Omuliro guugo gukugwako mukazi gwe musajja gwe mwana gwe ow'obuwala mwana gwe ow'obulenzi. Engalo ya Katonda ekukwatako yonna gy'oli eyo oyimusibwa ogenda kukola ebyo by'obadde tosobola kukola. Omuliro gwa Katonda gwokya ebiteega gwokya amayembe byonna ebyo ebitambula ekiro nga weebase ebyo ebibadde bikugira ng'abasajja
abasajja ebibadde bikujjira ng'abakazi emyoyo gyonna gye babadde bakuwongamu dayimoni ze babadde bakufumbiza amajinni emisambwa gyokebwa omuliro gikuta kati ku ddakiika eno oteebwa mukazi gwe owonyezebwa osumululirwa kyonna ekibadde kikutambuliza mu mabanja mu busibe obw'amabanja oba obwavu oba okulemererwa nga tokulaakulana tewali nkulaakulana tewali kigenda mu maaso buli kyokwatako nga tekigenda mu maaso tekikulaakulana nga kifa ogwoyo ogwo tugwokya omuliro tugulagira gukute mukazi gwe musajja gwe mwana gwe ow'obuwala mwana gwe ow'obulenzi ekyo ekibadde kikugugumula ekikulemesa okwebaka ekikukuba ebigwo ekisuula abaana b'eddalu ekyo ekibasuula ensimbu dayimoni eyo ey'ensimbu tugisumulira omuliro tugiragira eyokebwe na buli muzimu gwonna ogw'endwadde ebirwadde ebimanyiddwa amanya n'ebitategeerekeka ebyo abasawo nabo tebabiinaako manya ebyo ebirwadde byonna tubisumulira omuliro gwa Katonda. Kansa ayokebwa, diabetes ayokebwa, sukaali ayokebwa, endwadde ezikwata mu lubuto mu nseke zookebwa kati ebizimba byokebwa ebyo ebibadde byakubuza abaana ebibadde byakulemesa okuzaala obugumba bwokebwa mu linnya lya Yesu. Endwadde ez'omutwe zookebwa, endwadde ezikwata amagumba ezikwata omugongo amagulu zookebwa, amagumba gayunga kati agabadde gamenyeka gwe bateekamu ebiseminti gwe bateekamu ebyuma yonna gy'oli bakusiba koseti obadde ofuna spasms ng'ofuna obulumi mu linnya lya Yesu. Engalo ya Katonda esumulula era ewonya yeegatta wamu naawe kati ku ddakiika eno osumululibwa era owonyezebwa mu linnya lya Yesu. Katonda waffe tukwegayiridde tuwangulira abalabe baffe ababadde batujjira obubi ababadde batujooga tubateeka wansi w'ebigere byaffe mu linnya ly'Omukama wange Yesu. Ekigambo kyo kyogera eri mu Baluumi 8:31 nti gwe Katonda kitaffe bw'obeera ku luuyi lwaffe ate omulabe waffe yaani Mukama waffe Yesu Kristo gw'oba otukulembera otuwangulira abalabe baffe tubazze ennyuma badde ennyuma ffe otutwale mu maaso baavuwale ffe otugaggawaze otwongereyo mu kitiibwa otwongereyo mu maanyi nga bo beeyongera kunafuwa. Kwegayiridde Mukama tulokolere ddala mu mbeera yonna ogaziye ensalo zaffe. Ayi Omwoyo Omutukuvu ffe tetumanyi kusaba tuyigirize okusaba tukwegayiridde Katonda waffe mu linnya lya Yesu. Tusaba essaala eno essaala ekusanyusa Mukama gy'oba otuyigiriza okusabanga bulijjo ekwata ku mutima gwo eri mu kuteesaako eri mu birowoozo byo otuteeseze Mukama ffe tuzze gy'oli Yesu waffe otuteeseze ebituluma obimanyi ne bye tutayogedde Mukama obimanyidde ddala tubitadde gy'oli Mukama bye tuyitamu awaka mu maka gaffe mu bufumbo bwaffe n'abaana baffe ku mirimu eyo tuwolereze Mukama abeetaaga promotion otukuze Mukama otutemere ekkubo eritabadde enzigi zituggukirewo Mukama ababadde tebasasulibwa otusasule ababadde basasulibwa ekitenkana mirimu gye tukola Mukama kwegayiridde gaziye ensalo zaffe otuwe promotion otukuze Mukama kubanga empeera yaffe eva gy'oli Mukama gaziye ensalo zaffe otuweere ddala omukisa. Weebale Katonda kitaffe weebale Katonda omwana mwebaze mwannyinaze mwebaze olw'essaala eyo gy'osalye mu linnya lya Yesu. Weebale Kabaka w'abakabaka ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza nga tuyita mu linnya ly'omwana wo omu yekka Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna ne tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda waffe n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi bwo n'ekisa kyo amagezi go omukisa gwo obugagga bwo bamalayika bo ebyamagero byo byonna omukono gwo
n'obukuumi bwo omusaayi gwo tebiremenga kugenda byonna wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatuulanga mu nnyumba yo ayi Katonda waffe okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere gy'oli ayi Katonda kitaffe, n'eri omwana wo Mukama waffe Yesu Kristo, n'eri omwoyo wo omutukuvu nga bwe kyali olubereberye, bwe kine kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Ffenna ne tugamba nti amiina.